kyekikulu si kyekikulu. Oyinza olaba ng'omulimu kyekikulu si kyekikulu. Katonda kyekikulu. Kati bw'oba oyagala Katonda, genda mu kigambo, tonoonyamu bunyiriri bukuwa mwami, tonoonyamu bunyiriri buseetula nsozi nabo weebuli. Naye Katonda bw'onaamufunanga ye, ensozi zigenda kudduka. Bw'ofuna Katonda owummula. Bw'oyagala okuba akozesa Katonda gw'omukuuza, ofubaana n'obulokole, n'osiiba kino n'okivaako n'osiiba ekirala, because you were user. Mu Katonda you were user. Ne Bible tojagala naye ojagalamu kubanga bakugamba akanyiriri ako kagoba mujjawo, era n'okalamba n'ogamba baligira mu kkubo limu banasaasaanira mu makubo 7, mujjawo alina abaana 6, yeye w'omusanvu, bonna n'obasaasaanya. Nga toli muwadde okwagala, wanyiiganyiiga dda obusungu bwakwambala, ate obuyita na bwa Katonda. Obayita ba Abigayiri, obayita ba Jezeberi yannyingirira afe. N'osooka otta omuntu. Lwaki? Bible ogaanyo gisoma n'ogibikkulirwa nga Katonda bw'ayagala. When you open this Bible, mind, faayo nnyo Katonda kikyayagala olabemu okusinga gwe ky'oyagala okulabamu. Bible eno yennyini Omuseveni Sire gy'asoma n'atalokoka. Lwaki? Tagisoma nga bweri, agisoma nga we bajagala agisome. Waliwo abaamusomesa obunyiriri era awulamba. Kati okubanga ogiina ng'ogisoma tekikufuula mutuukirivu nnyo. Naye okubanga omutima gwo gugisoma kulaba Mukama, ekyo kigenda kukuyamba.